Mulungi era omuza mulungi omukutu gwa Daily Still Hope byonna gy'osinziira okuba ng'otulabira mwebale nnyo mwebalire ddala Mukama abawe omukisa. Wano mu ggwanga Uganda kitundu kyaffe kyakubiri eky'olunaku olwaleero kye tuzze okuba ng'ate tunyumyamuko ate nga we tuyiga. Mukama tukwebaza olw'akaseera kano era Mwoyo Mutukuvu tusaba tukulembere mu Kristo Yesu Omwana wa Katonda omulamu tusabidde. Amina. Roza ku bantu abo. Mbalamusizaako mwena abeekumira ku Daily Still Hope okola ky'amaanyi nnyo okutugoberera mu linnya erya Yesu. Amina. Kakati okusinza ku Luka 19 atugamba laba mbalidde amaanyi n'obuyinza okulinnya ku muki ku njaba n'enjaba ez'obusagwa n'amaanyi gonna ag'omubi. So tewali kabi konna kalikola ki? Kalitutuukako. Kalo janno yali Yesu n'omusajja kati lwakatambika nalabye social media nga katambula bambe na chale chiwala chatu sitana alichi na sitani kana zaina chiriawo msmaita ja kusoma ekibichi koma so yade nene nyao ndo zaleba mtute for deliverance solo kwanga asumululwa kitufu nnyo naye lwaki tulesa akatambi ako balafuna mu kyakola ki kyakuyiga ennaku zino abasumba bagufudde omuze gwennyini okuwa emizimu obuzindaalo mulekeraawo okuwa emizimu obuzindaalo mbujogere mubadde ogamba ki naye ali mu butuufu nange bansobera leka tuwa akatambi kano okawulirize tukomewo mu dakiika zijja kuba nga 9 kale jangu tula ono mama w'omwana omwana mwagaza ki omwana asoma atya fenga tetwasoma asoma atya mumulase mu kifo kino akola eki mumesa wa pastoroni akola eki mutegeera kwebyo mutegeera bani abamulese bamuso ani amulese mama yamulese mbabuuza ani amulese mama watagala awonyezebwe kale ngenda kuddayo naye okay kati kyendi kwagala soka wamu bulungi kiki kyomwagaza owa ewaabwe buuza mama we yamanyi waabwe saidi ki mubuuze njamubuuze gwe mama waabwe mama saidi ki ow'omwana nabere mama agambye buduuda mwagaza buduuda lwaki mwagaza buduuda sinabitegeera anti nze wentera okukola pastoroni tera nnyo okukwata omuntu nga wankutte wenjogera n'omuntu bulungi yatuyinza okwawukana mu bulungi wegera mu bubi wawukana mu bubi kireka olina amaanyi okwawukana mu bubi olaba bulabe gwani era nomwana akoze nansobi gwokoze nansobi okuleeta omwana mu kifo kino eki ekyabalokole lwaki temwagala abalokole nze tombuuza kino ekifo kyekisi okay kati mukulu ndikwagala ekintu kimu ombulire bulungi nkuleke ondeka bikyonkutte sikutte okay ngenda kuleka singa obeera okoze nga Katonda wange kyayagala Yesu okumbulira kyendi kwagala ngenda kukoleka naye ogaana tugenda kulwana mukulu omanyi okuba engombe omanyi omuliro wano weeguli gweyagala ndabyeko ku bantu era ndabyeko ku bannammwe nga babe bateboogera oluusi olyajja anyooma n'anyooma nakontola nekigenda okuwunzikiranga anti
Nze wojjidde nze onyumya. Kati ogerera bulungi ataleso gamba kyonsaba kati onsaba lwaki oyagala ddeyo. Omwana bingi byetumwetaagako bingi nnyo. Taata we yali ayagala omwana ono. Taata we yafa agambye yali mu kufa. Taata we yafa yali amwagala. Amwagala atya okusinga ffe ffenna? Amwagala atya? Balina okuddayo eri ewaka. Akola atya? Nedda yogera bulungi totambuwala. Nedda amwagala atya? Taata yafa. Iye yafa naye lwaki yali amwagala bw'atyo? Kyaleeta obuzibu. Kati mwe baani bajjajja basenga abaani? Ffenna ffe baatutuma tetumanyi. Baatutuma era buli kumakya bayimusa omuzimu gwoyo gujja gumambale wombale omwana oyo amuzzeeyo waka naye omwana otusinga simusabe. Nsena wano awo tujja kunyumya awo tutirina buzibu nange tujja kuteesaganya. Kati egundi etegeeza taata bamusitula busituzi ayambala omwana ono kubanga ebyokola mbumba oluto lumuluma mboga omutwe gumuluma teri twagala imulumire ddala adde ewaabwe mu kyalo. Etegeeza naye bakusindika businzi. Nange bansindika kale oba onsala omusango teri kyemanyi. Tolina kyomanyi. Era buli kumakya bayimusa omuzimu gwa taata we gujja gumwambale nga ne bagenda mu kiraasi okusoma alaba taata we oba akola ki alina okulaba taata we. N'ebibuuzo byagenda okukola bino alina okulaba taata we. Ate asoma atya? Ffe tetwasoma taata we yali amwagala biki. Kati kiva kwani ani akusindika? Nedda okkiriza twogere mu bulungi. Twakola endagaano n'oyo omuntu tetulina kwogera. Basindika kati tulaba nga ate ngenda kusinga ate mu muliro omungi. Olina kyogenda okumpa olyoke nkugambe? Nze sigaba kubanga nze ndi wa Yesu Kristo sigaba naye anti kati nze bwetuba tuwogera bulungi enye kyala okumanya anti kati ngamba mukama wange ate akole akatiisa mugenda lwana naye ate simbasagala mulwane. Ffe yatugamba bwe babatwala mu kkanisa ne bagamba mbu mwagala ki tetwogera era tukubiddeko n'ekyama. Simanyi mukulu waffe oba anaatuyisa atya. Mukulu wammwe etegeeza mu kanisa ndasaba babadde bakutwalamu toyogeranga namuko tosobola kwogeramu toyogerangako yadde mu kanisa ndala. Ngano ngoyo ogende wa pastor oliwa ngoyo ogende tukubiddeko ekyama munzibiddeko kale webale kunzibirako nze sigaali munnaye kati mukola emirimu kyoko mukola emirimu bibasini buli kumakya nina okubeera eri ku ntaana ya taata we. Basimbako eddagala nkugambye ebyo mbireke byammwe. Kakati njatunyumye ate mayinze omusajja nze kolaba njamalira obudde twamujja ku ssomero nga tulowooza mama alina amagezi ajjako ate omwana amuzzeeyo naye tesimanyi kyatuse ku maama we. Amukoze ki amulesebulese mu kyaki owa pasitaroni? Tesimanyi abatabo bate bategeera. Twamujja ku ssomero nga twagala abamutwala eri babaga mu kyalo. Kyokka amulese wano? Bamulese wano kati akole ki? Wano ye waabwe? Gwe nnyabo wano ye w'omwana ono? Mbuzabu aliwa? Akubuuziza maama obadde oyagala otya? Wedde toliwa ebyenjogere? Toyogedde wedda tonayogera pointi ntuufu kubanga pointi ogajja ogerera mu muliro kyanga zino kyakutukutte ngaayagala naye ogenda kunkaaba. Ono omwana okimanyi weeri waffe tulina omukolako buli mukolo gwonna. Iye buli mukolo gwonna. Lwaki taata we yali amwagala? Lwaki taata we yali amwagala? Nedda ffe twali tulaba oze twali basiru. Twali basiru.
si nsonga. Sirika. Olwokola asirika. Muli bameka wali. Nze sagala bala ndi omu. Sagala kamba jemu nze omu. Nawe lyo. Abala badde mabeka. One malira nze. Abali buzibu tafaayo. Eno tafaayo wano waze mmere ya lumbe n'ataaka abalya ogenda kukiwulira. Siggo soso okujja wano. Bangi. Byanjawulo byali buzibu. Kakati noza ngenda kuleko kwasa ekisa. Tandike bato. Eje mbadde 10. Eje mbadde 10. It's okay. Tofaayo. Webale. Nokaki? Ewa. Ani amwagala? Ketumwetaaga. Taata we yafa kati ani amwagala. Ojja kumanya twali tumwesunze. Naye yawona yava ku lumbe nga tatusiibudde tetwategeera kale. Naye singa twategeera ono mwana teyamikomyewo. Kia. Tebinava. Twageza ono mwana mugumu. Twagezako okuleka endwadde ku ssomero. Okuleka obutategeera na mwana ono lwanaye mugumu. Yo twaze n'amaanyi. Ambyako okawuliriza. Ekituufu. Yabadde kireka musumba. Ng'agezaako okuba nga akola deliverance. Ku sister waffe oyo. Yabadde tormented. Era owulira lwaki asoma tajja kusoma biki. So naye lwaki ennaku zino abasumba bagufudde muze okuwa emizimu obuzindaalo. Muze nno gw'amaanyi. Mumuwa akazindaalo. Obadde ogamba oti. Otidde. Ante kati tajja kusoma. Ani abasindika. Anti kati olise. Ffe batusindika. Twaveeyo Busoga. Twava Busoga. Tuzze omulemesa. Tekajja. Tujja kasula eddalu. Nebanyumya. Abantu no banyumirwa. Kale nze nfulumirawo. Ofulumi. Isobola kubeera mu kyaki pasa naawe omuze mu muzindalo mbugutubuulire. Ati nozaba yagakola ku research. Mugajja muyirimu. Bagubuuza. Naye ne gumuddamu. Nagwo ne ssebo ne gumubuuza. Banange. Naye naddamu ne babeerawo nga banyumya ebyassire. Nga bali mu ka conversation. Nfulumirawo ekyaki teba kyaki. Bali okulaba deliverance wegenda mu maaso. Emizimu tetukkirizibwa na kwogera najo. Tetulina buyinza bwa kwogera najo. Oba ogiyambye, who are you? Nti gwani kimala. Yesu teragibuuza yagibuuza. Sooka obaawo. Mbadde nkyamunoonya. Kakati ekyo ekizibu ekiri mu kkanisa olunaku olwaleero. Manyi twagala nnyo obutaala. Kituufu. Mubalaye nti pasita akunyiza nnyo omuzimu. Ebyo tebijja kugasa. Ayinza nti there's a lack of God's power. Kakati balina amaanyi ga Mwoyo Mutukuvu. Tebagalina. Baba mukwekaza. Bayinza onnyumya n'abalagira abano mutwale ng'ebweru. Ogamba ati obudde omaze bwaki? Kale Mako 5:9 olw'okunyumya na mizimu. Naye bannange Mako 5:9 agamba ebigambo biti. N'amubuuza nti erinnya lyo ggwe ani? N'amugamba nti erinnya lyange Lijoni kubanga tuli bangi. Yesu n'azaako ki? Yesu agamba nti olw'ekumi n'amwegayirira nnyo aleme okumugoba mu nsi eyo. Awo ku lusozi waaliwo eggana ly'embizzi ddene nga zirya. N'amwegayirira n'amugamba nti tusindike mu mbizzi tuyingiremu. N'amukkiriza dayimooni n'avaamu. Kale Yesu tumulaba abuuza gwani. Tuddamu okuwulira Yesu ng'ayogera ng'ali gigoba. Tumugende. Tetumulabaawo ate muvaawo. Yani yabasindise. Hamu mwagaza ki?
Buzibuki. Mwaze banga se. Amutulugunya. Tebiriwo ebyo. Gwani. Full stop. Kati fuluma. Aleze manyi Yesu yali yagezaako kutulaga obungi obuzito buli ku musajja ono. Mutegeere. Teyaddaawo. Kankubulire Yohana 10:10. N'oba togeze egambye etya. Sitaani yajja kubba kutanakola ki? Nakuzikiriza. Ye taata w'abalimi. Kakati olowooza mbu emizimu gikugamba bituufu. Yaje kumanipulate. Teri sitaani ayogera amazima. Nakanja bwe yatusindika. Ate abaagala kubaleetera mpalana. Tumuwalane. Gumanye gye emizimu gye gikoze mu mafamire. Kireze bingi nnyo. Maama mugundi ate giraba omuntu alina obusobozi okuyamba omuntu adda kuyamba. Alinamuko. Omuntu gwe weetaaga. Omuntu yasaddaaka. Bagamba oyo ye yatutuma. Ye yatutuma. Kati awo empalana weetandikira. Neesituka. Gye emizimu giba gifera. Ne basumba basaba bakkiriza babafere mu kanisa. Abasumba n'abakozi. Ne banyumya dashiika 3. Olina muzimu onyumya. Ogwadde microphone yaki. Banange. Otunywa na mwoyo omutukuvu. Awo omutukuvu mu seconds 5. Bino mizimu ni mu discussing baba syndicate. Ali bade muli yaki. Bade mu mukozesa aki. Ye kusomera bade mu mukozesa aki. Bade mutero kujja sami. Byaki ebyo. Okwa sabe ko batabadaza agazayi. Kati bagenda na kulimba sala osabe mundala. Sitani bulu mu opportunity obo. Apostle James yatugamba resist. Tomuwabude sitani tomuwachi banga. Kati gwomu omuzindalo aba akusoma endowooza. Kiki kyoyogera n'amanya kiki kyozaako. Esitegeze no dialogue eno. Mwakuzanyirako awo. Mwakunafuiza. Nagamba laba nnondo. Omapasa oyapasaga oyo musoka mumuze ebbali. Mumuze ebbali? Onja mumusabira nga nvudde katuuti. Nga nkonsaturate bulungi. Ava katuuti alengira mmotoka. Agamba abaana bali abegalize mugende mumusabire ngoyo kanzije. Kanzije. Nga yegendedde. Nga bamunoonyeemu dda naawe. Nga simukyali kantu. Otegedde? So ebyo bemwebuuziza emizimu gijjo baswaze ebyo mu kanisa wakati. Mugiwa obuzindaalo. Byo okugamba kati g'obuzaani gwalina abaana 8 ebyo. Mu kanisa wakati. Ongotanya bakonyonyola kuwambe gye emizimu girimba. Egye emizimu gindiko mpalana. Temukkiriza sitaani. Engeri njocha nnyo. Kati ngindiko empalana. Temukkiriza byabagamba. Omufere nnyo. Lwaki okkiriza byakugamba? Omufere. Kakati nnina okumanya ensibuko yagyo. Kasantegeera. Ensibuko yaki? Sinziire. Awo wennyini woyina ogigambira mu mufulumi. Era kati batwala abantu mugye balenzi gye batutte n'atutte benkanya amaanyi. Emizimu gibasenga. Nkitegedde. N'abagamba bwe bagobera emizimu oba weekakasa toyimiridde bulungi. Vaawo gijja okuswaza. Sitani ebyo byayagala ebyonoonese goyalako ebirungi. Naye kino kisusse. Basumbamu mususizza. Dekiika 2 ng'obuuza muzimu. Mwadde mulyaki oguwe. Guwe muliro gutegeere. Be fire ogaye mugende. Guddemu amagezi. Gobeera mu kugenda okugenda kulogootana buli kimu. Ugenda kwogera buli kimu. Akati tuleke tuzeyo guni yatusindika. Byogera bitya. Kasita ogamba kale. Omuliro gwa Yesu bagukole. Mama nyabo. Kale totwoca katumuleke. Gwe toto omanyaawo kasita oguwa amatu mugogere kugenda kudivertinga kugenda okulimba. Naawe kiwulire. Gusobola okunyonnyola awo ne gukulaga nti ate mama w'omwana ye mukyamu. A deserving a punishment. Kasera. Uyu yatta omwana wange.
n'atwala omwami wange n'atta bizinesi ya mbonaabona omukazi ate naye nga mubi wadde maama naye ndaba mubi nga pasita owedde ewe noddaawo musimanyi gwani simanyi obeerawa banaye basumba baffe abalungi basumba baffe abalungi tubasaba ebyo obudde bwe mumala nga muwa sitaani akazindaalo at least muwenga mukwaya omanyi batologa ati waliwo omusumba ajogeza waliwo omusumba ajogeza agendaawo abasamize be boogeza emizimu si basumba abasamize be boogeza emizimu ffe tugoba migobe n'abasiraamu entera okulaba bajogeza mukakati mwagala ki ntera obalaba even ziriyo oza ate tanumbye kimafiya ng'enjogera ennaku zino mukini box nkulamusizaako nyama ayingiddewo akati nalabye akatambi ako bambi nendaba nga ate endiga zo zongera kuba mu ngalo kusanyuka mupasita agwogeza kumbe nagwo gulimu ogeza omukowo endiga tezira side B basanga bayogeza kumbe nagwo gulikolaki akakabanga kemukoma nga mwogera bakunywa spiritually nesala gyobadde ogenda osaba yonna nebera diverted so baleete tuwa sitaani kabanga tetuwa era sitaani we bamuleeta oba oyagadde kuwaayu gwani katawo nga oyimirira mu maanyi n'obuyinza mukama waffe gwakolaki tetulabako batume wadde Yesu nga yandika kugibuuza ate muvaawo ate mweddiraki ate lwaki bakusindise mumaze emyaka era oka mwebaani ng'olaba abuuliza mu buyinza manyi wali okubuuliza mu fiya ate naye gwani nze sakunyuza nasangako abangu basisita nga basaba sabira munnaabwe muganda wange byali bitya agamba naye balinaye ndi mu bakatuliki oba kyokka naawe muno muveeko okuva ku makya genda bamuleseeko amabwa omubonyaabonya sooka omuveeko at least tumunaaze genda na kale oyagala ki yakola ki kale tubuulire ningamba kati lengera bano alikwegayirira emizimu kati bibasumba mwagala ki tukibawe ate mwagala ki tukibawe aye ze mbuze emizimu mwagala ki tukibawe nze mmanyi kyenino jjuwa muliro omusaayi kakati tegyetaaga kumbuulira kiki tegyagala kubanga tekirina buyinza kuweebwa kintu kyonna giriwo irigale so we have to arrest you muddawo nemukuba emboozi n'emizimu nja tutamana mubanaya kisuka this is too much so mukyuseemu bannange okusinga okuwa emizimu ate nayo gibabuulire saze ffe tufa magombe tuli babi nnyo ata negundi twamuttaka ate nakano tugenda kalirawo tetwagala kumanya eyinza okuba balimu abata nga ffe tebanategeera Kristo ono ategedde ani fuluma genda bimanyi emizimu shut up egisirisa bayo nagenda nga pasita kyayogera kyekiddamu muleke tetujja muleka nkulagira naffe tukulagira mulinnya erya Yesu aliwa g'omulina gwe ali g'olimba gwe tetujja kugenda kale omuliro tolinya wadde mulira
Ewalo nalaba nga oli ayita mu ganza mpira na bugu mpira na bunyogovu. Wagamba kuze mpira na bunyogovu. Alala. Uno kujokewa penyini sikuta. Kujokewa banna. Ani bagwadde akazinga. Byebyo. Mukale omuso kwa Yesu gukwoteze mpira na bunyogovu. Nabuga naye soko gende wenenye. Gena ko ku lusozi. Osibe. Mbera wajudo ebi. Bengira wayambadde. Bengira agaviri. Mboli mwala wa pasta. Tasobola nakungo bagwe toyina na buyinza bongoba. Yani mupasa yali awadde mwala wa mutendeka. Nokugoba emizimba. Akamanyiro kale mu balokole wakala. Oyo wakati wa video ke nalabi. Pasta yeita nabbi. Yaze n'omutabanyi we myaka oba gumu kito n'amusitula mbu yakola deliverance omwana n'agamba buli muntu buli omu ajja akwate ku mukono gw'ono omwana alina amaanyi so nga byegwisa abanga asembere mukwatako n'agwa nkakusikako nenkasitula n'okukasitula nenkugaaka akaalu ke baali tukagulye n'esumbuusa enjala ekaluma tekalina maanyi kalina musujja nayemudawo ne babaferaafera ngakuba oli pasita olayi ne muwala we oba ne mutabanyi we olayi alina amafuta ebyawa sibulago owange abadde mulabi mulungi nnyo abadde atulaba kale ndoza tugenda kuba nga twetololamuko katono bwe tukomawo njagala tuyingira ate mu dimension endala ewala ebipya byenjagala okujja nabyo tusobole okuba nga ate tubitaganjula mpolampa kitundu kyaffe jja kuba kyakusatu n'ekyokuna ate tujja kuba nga ate olunaku tuluteeraawo Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu twagala nnyo tubeere bulungi ate era abantu balokoke okwatula munange baleme ate kubaza mu katemba byo kakati bwekkiriza Kristo emizimu egyereeta gwe togiwa buzindaawo kituufu gifuumule bufuumuusi tojja gigoba nga tokkiriza Kristo kubanga tugigobera mu linnya lyani Katonda gw'olina okukkiriza n'akwambaza amaanyi n'akuwa n'obuyinza bwe n'ofuga wamu naye gamba ayi Yesu olwaleero basa obulamu bwange eri mukama waabo era omulokozi waabo njatula n'akamwa kange nti ndokose negana sitaani n'ebikolwa bye byonna ebyokutandika n'olwaleero olw'omutukuvu ŋŋamya Kristo Yesu omwana wa Katonda omutusabidde amiina kale katwetolemu Katonda tusobole okuba nga titukomawo shalom.